era nze nasanyuse nnyo nga Honorable Kyagulanyi agamba nti omusango aguzizza mu kkooti yaki y'abantu. Kati kkooti y'abantu bino wammanga bye njagala omusaba ekisooka mu kkooti ey'abantu abagenda okugusala omusango mulimu nange owa DP. Nze mmaze mu DP ebbanga lyonna naye nga nkola ne Besigye. Nga lwaki nkola ne Besigye kubanga gwe mbadde ndabye nga yakulembedde struggle. Olwaleero sirina kubuusabuusa Honorable Kyagulanyi yakoze ki yakulembedde era yawangula akalulu naye musaba bino ommanga ekisooka wano alizayininga obwa pulezidenti bwa Nuupu kimu ekyo. Ekyokubiri tuteekewo ofiisi ng'etugatta ffenna neme kuva wano nga ngenze kukola mulimu gwa kulwanira bantu naye nga ngenda kwedekota ya kibiina. Bwana Ssuuna okwegatta mwenna kyalimu okuba nti mutandika wano mu kwega nga akalulu katandika kinasoboka ssaawa zino eno. Tusobola okwegatta muganda nga ono kyabadde ayogerako kituufu. Gavumenti ezisukka mu 8 tebeegattidde mu kalulu. Akalulu jesi ebeera bubeezi mmanduso. Ffe wano tulina ensonga ze tusobola okugirako mu Museveni era n'amagye ago ge mulaba nago galinda omuntu atandise gatuyambeko gamukoowa. Akalulu akawedde aka Dr. Besigye tebaga nti balakisi zonna yaziwangula. Guno omulundi baganye okulangira nti era balakisi tezamukoze ki naye njagala kutegeeza era balakisi tezamulonze ne kulunda. Njagala kumaliriza bwe peaceful demonstration. Yes. Ate kugenda bijura tugambe wane eno nti zakolako emisiri zakolako Sudan naye nga bali mutalo. Momentum okuzimba momentum lwaki nsabye bino wammanga. Njagala kubeera candidate wa struggle nze saagala beera mu NUP. Sinnatuuka kukola decision yeyo kubanga era nali mu DP nesekola decision yagenda mu FDC ne male ebbanga nga nkola ne FDC ne bannanga abamu ne bagamba nti gwe wagendera ddala mu FDC kuno okulonda ne mbakakasa nti mbadde wa DP ebbanga lyonna kye mbakwatidde tiketi era abantu bange abalungi nze ne bannonda nga ndi wa DP wakati mu bantu okubanga bakyaki olw'ensonga ennyinnyonnyola gye nzikola ki gye nzinnyonnyola. Njagala kati tutandikewo edikoota y'olutalo nga ffenna tujjawo nga Dr. Besigye asobola okujja n'aweebwawo ekitiibwa nga Lukwago asobola okujja n'aweebwawo ekitiibwa nga Honorable Kyagulanyi asobola okujja n'aweebwawo ekitiibwa ne muganda ng'akena ne Mawulwa kuba nti ye akena ali nnyo mu buliri ne NRM ne kyentegeeza tukole ambulere tugatta nga si ya kibiina kitya nga bw'olaba Dr. Besigye bwe yalizayininga emirimu gye mu FDC n'ateekawo gye bayita Katonga asooka atuuze Honorable Kyagulanyi atuuze abakulembeze banne mu NUP muganda ngo nagambye secretary owa mobilization mu Eastern Region amumatize nti ekintu tewali sigenze kola kitu ne tugenda kulwanira buwanguzi bwa Uganda. Njagala okakasa wano Kyagulanyi yawangula wa president kiriko kola ki kubuusabuusa ne twagala tubeere n'olutalo ne